Mukunja awambye akulira security ya Alien Skin. Aba Alien Skin abagenze wa Mukunja ne bakoona endabirwamu ne bazijja mu nyumba. Olutalo lukute wansi ne waggulu. Njagala ombulire oli timu ki Alien oba Omukunja atasera. Sokolayo katini nkunnyonnyole we tuli mu lutalo luno. Oze wange no yasayasa amadinisa gonna enjiji Alien Skin yo wanda ibaba olimpia kachenje ndo kibonanga kweja waya bintu kano kajja kutyama bwa ku mutwe obitegeire Kamukunja Kamukunja mata koruwa ndairo kweba kakumama ne muzina Mukunja kakatonde kampalo gena kubona echo ndairo kuzina mama Mukunja bwesikukwata azira kumange nakatwa Sabirina ne mwebakako byonna byenda iddo birabye nayenga mu mazima ga Katonda mugulu okwebaka ne mangu Shayimo mama wo goyagala okwebakako omwebakirako kinga sente kimanyi sente teziriwo none Shayimo nawe bannange oli mubbi baba Gwe Kamukunja atapa mabombo yuti gwe Mukunja atapa manchiddamu wase wange nubbe embwa zange banange embwa yiyo agirina byaddala nubbe embwa yange. Olutalo luno lwatandise era ejjo twalukuwaddeko nga tukulaga byonna gye byavudde. Mukunja agamba nti Alien ebbanga liyamala nga akyayisa omukulembeze mu mannyo era yazzeemu n'amuyisaamu ku TV eyasanyuka gye buvuddeko olunaku olwa Mande. Kakati ono agamba nti obusungu bwe bwavudde n'agamba nti buli eyali amunyizizza nga wakkabira byakuvuma Kyagulanyi yagamba nti buli lutalo gwe lwatandikira awo wabula buli omu agenda munoonya era kati sofa yakakubako abantu basatu bano nabo nno bamunoonya era bagenze uwe ne bamusanzeeyo endabirwamu z'enzigi ate n'amadirisa ne bazireka nga baziye kati yeyembera embera eriwo oyo ye mukulu era akulira ebya security mu mbwa za Fangoni era ng'ono bamutuma Palasto. Mukunja yagenze n'amuwamba okumanya tabana ki ekiddira njagala osooka olabemu. Ndoza mumulabi Palaso huyo ali mukulya mmere oli mama we America banyi mbadde mumbuuza Palaso yalagawa Palaso ngale tukyamulaba mu bindo zira mulaba Palaso una kuze babano bali mukulya ne mama we nga tata bwabeera tuli mukajanga family idi miganyose eke kaguma kankeje mubala Kera muto yimwona mijagulo ne woba wekwese muto yitanu wagenda vayo jugule kagule akasomelezo kako kale agenda kale akasomelezo kako kali wase dogo woboto wezi abutangenda kote kakende basagala kote kakombe akasomelezo kako sikaina 5 yame ngera kusana kokuto kali kono muntu kasa wekibo kikibanga kibo kisolo kubanga kibombedde wano no bye bigatto iba sebiye neno tutwale motoni kati abamu mukomolo kumako wendi toyambala ngatto dogo muleke ne wayambala ngatto sino kalina musango no kalina kwagala isi babo bonna bajonkera ku no ono yali ajonkeddeko ne waba jonkera njagala oli ye yampise bonna bawaza agala muto wala yampise gonjagala ono sagala abenga alina omusango Jariye sira ayo naye ndava we chukore kitategere kali akayumba kali makuba ameka gafuluma kali akayumba kali moja makuba gali abiri liri wane liwa waneno ni wali
Chwete tukulina akotabu boy, gwete tukulina akotabu. Twagala kimumpa yisimami jagulo. Wano siwe uwe. Ye wano wenyine. Aliwa gubo tuwa. Sagala yomba na utande. Sibanyi wa wakutenenga taliwo. Makubo gali ameka gafuluma mwa. Gali abiri. Lirwa nini? Linone nini? Eno weda temu. Sagala kuteka kombeera aliwa. Akamina na bulungi dogo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruno omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako sobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Oze wange noyasayasa amadinisa gonna enjiji imagine nga n'abaana n'omwana wange omuto ali awo. Nze we nakyaddeeko ewuwe ekiro wasobodde okwemulula n'olinnya ttooyi n'owalampa ekikomera n'ogweri n'odduka. Ewo wasigaddewo deemuwo wasigaddewo n'oyo boyiwo. Nabadde n'obuyinza obubakola kyonna kye njagala. Naye tewali n'omu gwe natulugunyiza kuba babadde tebabiriimu. Okategedde. Essaawa eno top security yammwe, embwa eyammwe, embwa eyiyo, essaawa eno ekuluma era ekukozesa ebyo eri mu ngalo zange. Era nina obusobozi essaawa eno giwa obutwa n'enjitta. Naye sigenda kugitta olw'ensonga eno embwa tebiriimu. Bwe mba nakozesezza bwongo 5 nga nina security yammwe nga Kafangoni akalamba. Then wandyebuusiza n'otegeera nti kati obulamu bwammwe bwonna nteekwa okuba nze mbulina. Bw'ojjako Museveni security ye yonna kitegeeza oba omusigaza yekka. Obwongo bwe nakozesezza obajjako embwa eno nemba nayo bwenti nga gwakoze nayo gwagiriisa. This is Palaso. Fangoni mwe bennyini mwe mwagituuma Palaso. Bwe mba ng'eri mu mikono gyange kati nga tesobola nakunnuma nga weeri wano. Nagiwambye njirina. 5 obulamu bwammwe mbulina mu ngalo kitegeeza. Olutalo lube lwa bwongo terubeera lw'amaanyi. Kati ngenda bakuba. Poliisi temubiyingiramu nga we mubirabye obulabi mutuyambe mubireke. 5 ebyo byeyasizza boyo obwo ngenda bakuba. Owafangoni making sure sawa 12 oba munju nga weebase nga weggalidde totambula tobeera ku street. Ngenda bakuba. Eno embwa sigenda kugitta tebiriimu. Ndaga kumanyi goli no gino ne boy. Sagalo ndonyeze kukote kyoluwa. Suwewo. Mukunja aluwa. Aluwa mukunja. Mukunja aluwa yangamba nonya. Asulawa. Matako. Tugenda kudda next time. I'll come back. Agamba nonya ndi wuwo. Ndi waka wuwo. Ndi mukikomera. Matako. Nzenzize misana. Hati wakande wazze kiro ndi ogu. Omu one man is army. Jijeyo lutandise. Allahumma kabira. Go mulabyeko na yajo yini. Igwe. Ogenda kunda bako. Tunulira fiti. Aluwa. Agenzeko mwala alikulaba. Tunulira fiti. Tunulira fiti ondabe. Njagala okolera ivo tulagirire woli. Lagalaga location my nigga. Wagambe ogenda sanyawo kabira. Waga sanyawo kabira. Kale. Katulaba agendo soko sanyawo munne. Muganda wange. Tonna jako wange. Bewasindiko okubba embwa yange. Babboyi bange. Embwa zange zali zibamanyi. Ne bajja ne babba embwa nabo mbamanyi. Embwa yange yakabule ennaku 2 emabega. Otandise okugenda ku mizigo gy'abantu otandise okwatirawo content mungaze bwonzirusiza n'empite manju mu kituli ky'ennyumba ye wasebo. Gwe mukunja atapa magoddu sanze gwe bombo yuti. Gwe wagwe ddalu oli mu exile. Nakutadde mu depression ya kutabuka mutwe. Ngenda kukusula eddalu kabulaza. Ebyo wamere ebirogologo wali mu muzannyo. Wawalampi omwera mannyo. Ogenda guulira, ogenda kwenyampira, ogenda kuyita maamawo, jajjawo ne kitaawo ne kojjawo ne ssengawo ne kizibwewo kabulaza. Mbuwaze wange komanyoko gwo mulyango gwange. Awo wange. Awo embeera.
fe tuberamu obukomero obusimbemu ebigundi ebifumufumu ebichupa bombo yuti pussy wall samale kuboswanga jasinukamu am to the world nobody gwe nze bampita mukajanga family pussy wall owulidde muganda wange oba watabuka omutwe mwagendeyo ne babasiyaga amabina mwafuna mu depression yenkyamu wabadde wange ku mulyango gwange gwe mazi ewange wefaana nawokka toddanga mukunkolerako content mbwaze wange nenziruka wendi ndi wange gonziruse mudono okwata content ate 5 nabe waleetedde ebizibu gwe kenyini oli mu kizibu kale beera weewuwo tukusangewo okyasobola okubeera ewo gwe mukunja atapa mapusi wolo bombo kirati ningana amazzi ebyokukwata embwa mbesimanyi embwa yino gyenkutemu ojja kwekwatira embwa zennyini oshegira ojja kwekwatira embwa zennyini oziteke mu kamera bagambe mbesimanyi mijagulo mukuta embwaye kitegeeza n'embwa z'omusajja ozeegomba boy oshegera mukunja 5 gwe togera tuvimbirako wano ku TikTok 5 obuyaye bwo butamalayo obudogo bote bumalayo 5 wambaza mu maski bombo klati tulange video menga duka gwe kano Yibicha boy kachali bange mwena kaswe muri fit ndi munkolezo gaza anti nzuba nenga mwena mawade bambuza ku nsonga za Best Vibes mu kiri kitya wali abangambye kombo stand simabiti bro zitule soja sera na muntu akola stand alefere tuba mu stand nenga omanyo obuyayaye obwava mu kyalo wava sakala budogo wasanze pesting ina ntabi video agenda okukola wagala bumwemuulireko munanga bumanyi ba buwemuulira okufala ensoko kwebaza pest bali okubeera solid bali okubeera ng'oli waddala nolaga solidarity abazokuba gwo abazolabisa gwe ate byo alabisiddwa kuba wabagambye badde tebaagala wulira nobalaga nti goli muki oli muniga toli fala pest nakugamba ebigambo bino wamanga omuntu omubi aba mubi from day one omuntu omubi aba muki niyo omuntu omubi asobola okwesigako akazigo efuula omulungi oba yerungi nenga mubi pesi olaba kafala bakajja ku nnyanja nga kabyennyanja kabba ebyennyanja by'abavubi banne baako ne bakaleeta mu industry ne tekaleetangayo omuyimbi yenna mu industry osegeera tikalina muyimbi gwe kali kaleese nga ne gyekefuma mu empire yako gye kavamu temuli muyimbi yo yenna gwe kagala shininge okitegeera kati kataddewo dogo ali mugongo gwako yefuula ngu dogo yazza okuzuleya okwa dogo yeyatidde agenda funa full package ye nga ye n'obuyaye bwe bwe yakoze eki okuwa dogo eyakuwagadde okwemuulirako eyo cage 5 wange mazzi engatto zitwakuwanga edda nga tuli bato nga kikekyo kyambalamu wano ne wali nova wano ne wano nekikola ki nekyabika kati eyo dogo era sagana mwogerako manyi kati ebintu byenneewusa sagana kwogera ku bantu balina bunya bwabwe bwe beeyita naye nga oyo dogo fala munyiga taliimu yadde siraapu okuleka abantu okwagala oleetera abantu ebiki ebizibu kati oyo yifuula mbunnu ye mugagga kadogo kali mugongo gwako omugagga agenda tuuka aveeyo naye tulage ensi adde ku nkulu nti tamalaayo sina wanuupu yefuula wanuupu wano omukulembeze His Excellency Oba Kyagulanyi Ssentamu yadde yakava okukola vidiyo okuba bannayuganda babadongowaza mwana yakava okukola vidiyo mwana esasira bannayuganda abafiirwa emaali yaabwe amazzi nga gabayingirira mu bintu byabwe ne kagikwata essebo ne kagiteekamu oluyimba lwako ekigeze nga kazibikira meseji y'omukulembeze mbu byayogera tebiina amakulu oluyimba lwako lulina amakulu ko katambuliza musiki waako okwefuula kawagira Bobi Wine kawagira enkyukakyuka nga tesiwe kiri keeri ekisegedde ko waliwo kalabyeko bale nga bakakwata oba nga bakasumbwa ebintu byako tebitambula
gwani nga ne bedimu twe bali mu komera nga talina gwe yali avubye talina na kigambo wefula mbu wayimba n'obuyimba bw'enkyukakyuka bogena yimba ennyimba kikumiziriwa eyo lyonna vva kulwa kuba bannayuganda abamu obwongo bulimu ayisi bulimu amazzi tebalengerayo ebintu bimala ttuuka ne balyoka bagamba kafala kaaliwo ekatyo